Nesunza kutana mukaza ave mwajiso efuno mvuko muto kalyowana Sifu Dauda bila biyu mukaga emeya tapo timu yafe tukoye banamukadde abatatuwako bapensoni we tukoye banamukadde bona tukoye ebinyamu tubyagala atandikireko ngaze bingi olw'ebbula y'amazzi mu Wakiso Town Council olw'ebbula ebadde tuba ku Town Council meya n'ogenda meya Irene ali mu Town Council n'ogenda omugamba ebikuluma tabitegeera engeri gye basindika meya nga NRM nga ne bakaza NUP yembonaabona gye tubonaabona ebikubo gye tuyise era bibino bibi enguudo mbi ebyensula mu Wakiso Town Council oyo emeya ebisanya bimeka emyaka 25 aliwa na boda maaso teka maaso olela Sifu Dauda, meya wa Wakiso Town Council, owannuku ow'enkyukakyuka. Olwaleero tutongoza kampeyini zaffe mu butongole nga Electoral Commission bwe yatulambika. Tutambudde okwetooloola emiruka 3 tetumazeeyo kibuga kino kyonna, naye abantu batulaze omukwano bannawakiso. Era olwaleero manifesto yaffe eraga ebyobulamu, ebyenguudo, obuyonjo n'ebintu ebiranga ebyenjigiriza bye tugenda okusimbako essira. Town Council okuva lwe yatandika ebadde tefunangako mukulembeze yeteeseteese nga nze mpise mu mitendera gyonna egy'obuweereza ate ndi musajja muyivu mpise mu mitendera gyonna njagala okiddamu. So bannawakiso mbasuubiza mufunye omwana wammwe eyali omusisi wa Japati, omukubi wa bulooka gwe mwaweerera mu byobufuzi n'ebyokusoma. Olwaleero nzize tekawo enjawulo ku bakulembeze abaagala okugatta etoffaali ku kibuga kyabwe n'okusinga babalowooza be balina ennyo ssente ne basinga okulumirwa ekibuga kino, naye nga bukyanga bakiyingira tewali kye bagasseeko. Mbadde ku disitulikiti nga kansala wammwe
amasomero gonna galina ebizimbe ebipya Nyanza Emisaka ng'ate tukozesezza ssente za Town Council. So mbasaba mukkirize meeya wammwe ekisanja kino ekya 226 231 mugenda kulabawo enjawulo. Njagala kutwala mukisa guno wadde nga poliisi n'amagye bivuddeyo ne bikwata abantu abanafu abatambula ne pulezidenti, naye olwaleero poliisi yaffe ey'Ewakiso amazima tetukutte bubi, tutambudde nga bwe twabibaze, tewali akubiddwa tiyagas wadde nga mu bumpi bitufunyemuko obubenjo wano ne wali bannaffe abakoseddwa era tubasaasira, naye poliisi ey'Ewakiso era eyolesezza ku mpisa okusingako nga bulijjo bwe badde gyekola, kubanga yali yakwatagana ne mwami Mukalazi ne balemesa ebyemizannyo bye twali tuteeseteese, naye olwaleero tekikoze, tulowooza nti tetuyisiza bubi. Omwami bw'osinga naye muzeeyi ng'oli muvubuka kikola abantu bonna bambuuza lwaki gwe w'emyaka gyo ozze okuvuganya omwami oli omuzeeyi. Ekituufu bajjajjange neyo yonna gye nakulira nze mbaweereza sukaali kubanga baba tebakyeyinza, baba tebakyakola. Kati tukkirize nti omwami ono akozeeko kyasobola kubanga adibaza enguudo zonna, ekibuga kikyafu kyonna, buli kimu akikoze gadibengali. Naye ffe bye mulaba tulina ebiseera eby'omu maaso bye tulwanirira nga pulezidenti waffe bw'atugamba. Tetugenda kuswaza Wakiso Town Council, so lwaki twesoboddeyo tubyekwatiramu, tubibawadde abalina essente, tubibawadde be tulowooza nti balabye ku nso tusinga. Naye emyaka gyange gye nina egigenda mwana ndowooza Wakiso Town Council ngenda gikola bulungi n'okusinga ow'emyaka 8 agiremeddeko ebisanja 4 ng'alabikira ku ballot paper. Okutwala omukisa guno okugumya baana Wakiso bonna bano bankolera ku makubo bandi mu butale. Nze nakula nsiika chapati, nakula nsiika mandaazi, nakula nkuba bulooka. Mama wange okumperera yali asiika kabalagala. Kale mmanyi omuntu ali ku makubo kiki kyayitamu okulaba ng'abeezaawo famire ye. Bakakasa Wakiso tesobola kukula nga teriimu bantu. Mwenna mugenda kusigala nga mukolera mu Wakiso ate mu ddembe, kubanga nzazze ndi muntu wammwe. Ntambuza ebigere ne mbayitamu nga ngezaako okwogera nammwe okulaba ebizibu byammwe. Akati lwaki mmanya ebizibu byammwe ate mbagulwe ku makubo? Abannaffe balina eŋŋombe yaabo nabakole. Nkakasa ku bonna tewali yabawa kapito. Mwe mweyigira kapito abeera mu bizinesi ze. Waliwo byangende bagamba maaso awo mujja kubiwulira nga tutambula mulaale. Ebiraga nti babazibye amaaso okumala emyaka 23 Town Council gyemazeewo. Naye nze gwe muleese mwe muntendese era sisuubira kubaswaza nga mulowooza nti ngenda kubagoba ku makubo. Ekyo kigenda kusoboka. Tugenda kutereeza ekibuga naye nga nammwe mwemuli mukola banze sinza ngendo otwala emmere ku sowaani zammwe waka. Mwebale nnyo baana Wakiso okumpagira. President
tukwogera engeri y'enjawulo njaga kwetegeeza nti nze vice chairperson wa NUP parliamentary caucus tetwongera kunoonya kulaba ng'ebifo byaffe mu parliament byegattako naye ate obubaka bwe ntegeeza bannawakiso yonna gye muli mutulabyeko nga tubakiikirira mulabye ng'omuntu gwe mwaweza mu parliament asobola okwogera asobola okubaako ensonga z'asaka we maasobodde okwogera ku nsonga ng'eza kikoogwa omuliro gwatuukawo nensobola okuba nga njogera ku buzibu bwe tulina nga mulaba obutonde bw'ensi naye nyimiridde nnyo ku nsonga za local governments era bandabyeko ne meeya Nasif Kalyowa nga nyongera kunyweza bammeeya tubongera okubafuna ate babe nga beyongera okukolera abantu so tugamba mutwongere akalulu nga national platform naye mu byonna mbasaba akalulu akanaluyima bannawakiso gye muli n'okutwalirawo bannayuganda kubanga mu wakiso temusulamu ate bawakiso bokka basulamu n'abalala tumaliridde okulabira ddala ng'obuwanguzi ate tubukwata singa naluyima nzekka naye nga bannawakiso kubanga okubeerawo kwange mu parliament kulina kinene kyekugattako bannawakiso nga ze mulabeza enguudo za Greater Kampala Metropolitan Area aba development project lyali lirimu ku ddoboozi lyange lyateeka ku fulo ya parliament ne tusobola okuba nga tulina byaffe bye tusaka nga bannawakiso. Okusinziira olwayo kampeyini zitandise zitya? Olunaku lwaleero tutandise mu ddembe bannange newankubadde abasirikale ennaku ezo mwatwambula abakazi ne mutulagisa amabeere gaffe naye olwaleero ebifo ebyenjawulo byensobodde okubeeramu mutulese ne tukola tusaba muwakiso era eddembe lye tulabyeko olwaleero ne liba ligenda mu maaso tutambuze kampeyini zino mu mirembe nga tolemesa ba NUP kubanga bakola ki nga bakola kampeyini ffe tuli beetegefu muwakiso honorable Kyagulanyi Ssentamu president waffe agenda kusooka kujja mu kirana kya Dondo East tusuubira nti ate wanaabeera muwakiso abakuumaddembe temugenda tukuba temugenda kusiba baana baffe nga kati 10 kye mulina temugenda kwefuula nti temwategedde nti waliwo abakuba emiggo abantu ba NUP mutuleke tukole kampeyini mu mirembe naye twongera okuvumirira kye mwakoze tusuubira mugenda twetondera essaawa yonna. Nze Kamale Moses Bili Muhammad ndi kansala akiikirira Mpunga ne Kaasa Ngombe. Bwe tugenda olwaleero mu byokwerinda abakuumaddembe leero tebatawaanyiza kampeyini twero yaffe era tubasaba nga bwe tutandise olunaku lwaleero lwe batutadde batukkirize tukole kampeyini zaffe mu mirembe ffe pulezidenti waffe atukubiriza okubeera n'emirembe tetusuubira nti n'abantu baffe era bakimanyi tubasaba ffe ne sayidi yaffe tulina empisa twagala kampeyini zino zimaleko n'omudwalo ate n'amaanyi amangi ennyo ku lunaku lwaleero tugenda kutongoza kampeyini zaffe era tuzitongoza tulina ebintu nga bya mirundi 3 byetwagala fokasingeko oba otunulidde ekibuga kino kisasula emitolo mingi naye ogenda okwesangiriza ng'abantu mu nguudo nga tebafunamu so olwaleero tugenda teeka kampeyini zaffe tugenda zifokasinga okolera abantu enguudo ensonga ey'okutugenda fokasinga nnyo ku buyonjo ekibuga kino kiddudemu kasasiro bw'ogenda n'olaba sente zetukuŋŋaanya ne mu property tax olaba nga sente nnyingi we naye balikumani nga tokola ki tolaba ffe mu kisanja kyaffe kino tugenda kulaba nga sente z'abantu ezo zikola tulina okugulira abantu ebimotoka bya kasasiro tulina okufuba okulaba nga atlist eitha tupataninga ne town council ezitwetoolodde tugule land fee wetusobola okusotingira ki kasasiro ensonga endala tugenda kufuba okulaba nga tukona ku byokwerinda kuba oba otunulidde ebyokwerinda by'ekibuga kino si birungi nnyo so tusuubira okubanga mu buli kitundu tugenda kulaba nga tuteekawo amataala mu sport areas ez'enjawulo n'okulaba nga tukolagana n'abantu ab'enjawulo abatuuze bawakiso town council baagala okolagana naffe abakulembeze b'ekibuga kino naye obukulembeze obubaddewo nga ddala ng'ofiira ddala ku meeya waffe talina mukwano mulungi nnyo eri abantu n'olwekyo fessira tugenda kuba okulaba nga twagala abantu abo nga omukulembeze waffe wagamba servant leadership twagala abantu babeere nga batufiiringa mu bitundu byabwe ate nga tukola wamu nabo. Yange Tamutya Bitorone kansala omani kansala Kisimbiri ward aliyo era ddako ekituufu kiri nti Wakiso yeetaaga mmeeya omupya olwansonga saavisi delivery egaanyi toyinza kuŋŋamba nti nno munna Wakiso alondeddwa omuntu emyaka 15 naye ng'akyayita mu mpompokoma z'ebinnya bwe budde tutunuulire tulonde mmeeya Kalyowa Nasifu Dawuda ne bakansala be tusobole okutambulira awamu
ekibyo tuyamba ne tulonda mixed up leka tulonde NUP yonna tulabe nga tukwata emirimu gy'abanna Wakiso Town Council bulungi era tuva wano nga mbasaba akalulu ka meya Nasif Kalyowa Dauda Namutebi Dorothy ne President wange Kyagulanyi Ssentamu ne Joel Mayanja kuwala banna Wakiso. Ab'ebyokwerinda tujja bategeeza nti si be batuvunaanyizibwako obudde buno. Obudde buno constitution y'eggwanga eraga nti isi yeyina otuvunaanyizibwako. Mwami Byabakama ne technical team ze batwale ekiseera kyabwe ekimala naddala mu bakansala ne bakandidati bonna mu Uganda yonna kubanga kino kiseera kyabwe. Ab'ebyokwerinda naffe tubalabula bwe muba mujja gye tuli mujje nga mumanyi muli mu uniform naye ate waliwo olunaku otagenda kubeera mu uniform gwe naawe oyagala okwesimbawo abalala ebitabo ebitukuvu bigamba kyosiga kyokungula ate buli munnapoliisi yenna ng'olina kyokola kandidate olina kyokola abawagizi baffe okivunaanyizibwako nga ggwe ng'omuntu tokivunaanyizibwako nga gavumenti ebeera ekusindise kannammwe mwebereremu era tubalabula era ffe wano mu Wakiso tulina DPC bamuyita Kiiza tukulabula naye olwaleero tutandise beera mugezi nnyo deploying abantu bo betusobola okukwatagana nabo mu mbeera ennungi abanakuwa lipooti ennungi nga terimu makoona kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaale. Erinnya nze Honorable Namayanja Alexa nga nze yeeteekateeka obulungi NUP n'empa flag okukwatira abavubuka okubakiikirira ku Town Council wa kansala waabwe era nga nkakasa nyeteekateeka bulungi ekitusoomooza mu Uganda yonna ne Wakiso yonna kwe kubeera nga abavubuka olwaleero benjagala okukiikirira babadde ensonga zaabwe tezikolebwako. Ng'otunuulira census nga bwe yali abavubuka bangi nnyo population nene nnyo era ebituluma bingi nnyo naye kyamazima eddoboozi lyaffe oba ebituluma bibayo tebituuka eri abavunaanyizibwa naddala ffe abeeno mu Wakiso Town Council era byebyo ebimu ku bindeese abavubuka ebbula ly'emirimu eribaddewo abavubuka obutafiibwako okubaddewo okubeera nga ntusaayo obwetaavu obwo okulaba nga bikolebwako. Nsuluga nga yesimbewo ku bavubuka ku Town Council kadi NUP ansobola okubanga makatunula nasaa katuwadde Mukama yayogedde abavubuka tubalaba abantu bazze mu bungi kampeni yaffe yasoose katukkiriza gwa ntubutwala naye ensonga nyingi ezikoleddwako omukulembeze obubaddeko amakubo yenna gye tuyise mazima lungi amasomero galingi aga gavumenti natukkiriza mu kino kiseera nga bana batwadde omukisa okuweereza ngatuusa abintu bagenda kwetuusa era tusaba batwesige. Namanda Josephine abasinga gwe bamanyi nga Jojo wa Bobby omukyala akwatidde NUP kadi ku kifo ky'obwakansala bwa district. Nze nno mu nteekateeka yange oba mu ebyo bye ngenda okukolera abakyala naddala aba Wakiso Town Council ekisooka mu byonna ngenda kukiikirira abakyala naddala okuwaayo ebiteeso byabwe ebinaaba bivudde ku kanso. Abakyala bangi bafuna okutulugunyizibwa okunyigirizibwa naddala abaami baabwe naye ne watabaawo wadde ayinza bakiikirira. Abaana ab'obuwala bangi bakukusibwa ne batwala amawanga g'abawalabu naddala kwezo kabineeti zaffe ze tulina mu Wakiso Town Council. So buvunaanyizibwa bwange nga kansala wa disitulikiti okulondoola ebintu ng'ebyo nti abaana baffe ab'obuwala tebakukusibwa okutwalibwa mu buwalabu kukola mirimu gya buddo nga tetumanyi. Ekyokubiri abakyala bangi tebalina byakukola abalala beetaaga kapito atali mungi obweki nsuubira okubasakira nga mpita mu bitongole ebyenjawulo wamu ne bakansala bannange olwa Katonda n'ensi yange. Yange Zikagugobe Samuel Butenya kansala akiikira ekyalo ky'Eggombe Wakiso Town Council aliyo era addako essaawa eno nsooka kwebaza bannayuganda bonna olunaku lwaleero olunaku lwaffe NUP nga tuggulawo kampeni yaffe mu bulambulukufu naye mbasaba bannayuganda mwenna abali eyo bulemu ebweya ekaseera ffe abavubuka twebereremu nga tulonda ku luno mbasaba mulonde bye mumanyi mulonde nga musinziira ku nsonga emyaka 4 NRM gyemaze mu buyinza enyigiriza paka omuntu w'omukyala asembayo. So ku luno mbasaba muwe NUP omukisa ebakulembere okuva ku levo ya president paka ku LC1 esembayo olw'ensonga ffe beetegefu okukwata ku ebyo ebiruma abantu baffe mu Uganda yaffe eyawamu. People power. Charles Mpanga abasinga gwe bamanyenga mu media anzize okuvuganya n'esimbewo ku kifo kya kansala LC5 Wakiso Town Council. Ebyasinga okundeeta abasinga bumanyidde eri ku byamawulire baganda bange abantunuzaamu wano terozi batunuzaamu
Njasinga okundeeta ebiseera ebisinga bw'obeera munnamawulire kati nga nze nina following ennene. Bwe nzija ku kitundu kyange mwensula, ekitundu kyaffe oyinza okulowooza kiri Koboko. Otuuka mu Koboko ng'abantu baayo ate oyinza okulowooza balabufu okusinga kuba wano. Lwaki? Nti empeereza yaffe eya gavumenti tetuuka. Nti abantu bwe badde basinga okulonda wano ba kibiina kya NRM. Kyokka ate nga batugamba nti olonda NRM ezibukula enseke n'ezireeta. Ne bw'otuuka mu bantu baffe abaawana abawakiso ebiseera ebisinga n'ebigenda mu maaso tebabimanyi. So kati nga nkozesa omusindalo gwange nga nkozesa ne kamera gye nkozesa abantu mulisisa bangi okulaba nga neetoololwa Uganda yonna. Nina abantu abangoberera nti nina abangoberera mu mikutu gyange egy'enjawulo ate nga ginkozesa nnyo okuyamba abantu mu Uganda yonna. Kati nakiraba nti okuyamba Uganda yonna kirungi. Naye ate bwe nkozesa akakisa k'okubeera nga nze kansala wa wano nembeera nga bembadde nnyamba Uganda yonna nsobola okubiyamba wano. Ate n'ekirala nti ninaana nnyo omukulembeze nze wa mawulire omukulu omu ku bakulu abaweereza President waffe ne National Unity Platform. Empeereza y'ekibiina kya National Unity Platform ebintu byonna President bye yeetaaga nsobola okubisaka ne mbiteeka wano. Ate President bw'abeera nga ye President nga yafuuse Kyagulanyi yafuuse President kiyamba nnyo Wakiso Town Council okubeera nti obuweereza obwa gavumenti butuuka mangu mu Wakiso Town Council. So nze Charles Mpanga abantu bwe bannonda bajja kuba balonze ekyapa mu mannya gaabwe. Wow!
Nero la. Katia.
Yajja wammwe. N'ekirungi kati agenda tuula wamma. Hey!